okuva mu kabenje kano yeyeka nali sivaawo saagala mbalimbe satu nga batema basajja kugambye ebyo bina jegaana kola kine bagezaakako buli kimu buli kyekyoka akiso ye yasooka nga balooza bajja tubajja kusala ne baleeta ennyondo n'ekkizo kakati okiwulira naye nga bakuba naye nga gwoli muli okolaze eki nga ndi muli mu bulumi bwange ennyondo n'ekkizo ne bigaana ne baleeta ensuuluulu nga buli yekisoboka kyonna kye bakamukola bagezaako engeri gye wafuna akabenje kano wali ovaawa era ng'olina omwali bameka mu takisi n'akafunya mu bitundu ki? Okay, twava wano nga tugenda Ndaluwa nze ne mukazi wange twayitira Hoima baje twajja ebintu bye twali tutwala mu Arua twava wano saa 8 ogw'ekiro tuvuga mpola era twali tubuzayo kilomita 11 kutuuka Arua ne tufuna akabenje ako kajja bwe kati trailer yatuli mu maaso nekutukako ekyana kyayo nekidda emabega twagezaako nga bwe tusobola kukyewoma naffe ffennyini kuba advance naye olw'okuba kyo kyali kyetisa nga akasozi kawanvu ddala nekitusanga nekitugwako mukazi wange yafiirawo nze kati nawona olw'ekisa kyayakuwa Katonda waffe n'obukuumi bwe twali era tugenda tutwala ebyuma ebyamaloboozi nga tubitwala Arua awo wennyini ebyuma ebyo byali bigenda kukozesebwa ku wiikendi eyo mu kusinza yakuwa Katonda akabenje bwe katyo bwe katugwako kawa mu bitundu ki? Ekitundu sikyakijjukira bulungi linnya yakyo zibuzibu naye twali tubuzayo kilomita 14 kutuuka mu Arua town. Obuzibu bwava ku nguudo mbi kiki ekyali oba ogambye kyali kibayitako ebinnya byombi? Nze okusingira ddala obuzibu mbuteeka ku bulagajjavu bwa drive oli yali avuga emmotoka. Kusinziira ku mmotoka ezo akatono kenzimanyiiko bweba ekutuseko ekyana ekyo kiba ne automatic hand brake, kiba kirina okusibirawo awo ate era n'emmotoka yennyini eyo omuzungu nga bwe yagikola kiba kizibu nnyo okuvaayo nga bwe yavaako neba nga ekola ki edda emabega. Ekyokubiri kyenyinza nakyo kubagamba n'oluguudo lubi kubanga awo wennyini mwalimu ebinene nnyo ng'era tosobola kubiyitamu wadde ffe twali mu mmotoka ntono nga tosobola biyitamu na misinde. So ebintu ebyo bibiri, oluguudo okuba olubi n'emmotoka okuba mu mbeera embi ebyavako akabenje ako.
olowooza kiki ekiyinza okukolebwa okulaba ng'embeera nga zino zikendera kuba ennaku zino obubenje busuusa obuliro obwa baasi obwa turera obwa bulijjo olowooza ki ekiyinza okukolebwa wakyali obulagajja bwe wasaana okutereezebwa ebyokuddamu bingiko abantu mbawulira nga emirundi mingi nga baga nti enguudo mbi kituufu mbi era zisobola nazo okuvaako ki obuzibu naye embeera y'emmotoka zaffe emmotoka ezisinga obungi bannannyini zo tebafa zirabirira ekirala kinyinza okwogerako ekitaaliwo ate wano kabenje kenafuna ye speed kubanga tewali speed n'akamu n'olwekyo owalungi speed esobola okuvirako akabenje naye bw'ogenda obigattagatta toyinza kwerabira kino nakyo nti badriver abasinga obungi mu ggwanga lyaffe lino kaŋŋambe sibatendeka ekimala kambaweyo ekyokulabirako kimu omuntu aba avuga ekidduka nga kisinga ekya munne obunene amulaba nga tali wa mugaso mu bulamu bwe ye amala gavuga aba amanyi nti ono ye ajja kunviira buki buviisi kati envuga ngeeyo oba embeera ngeeyo eyo nayo ereeta obubenje bungi nnyo so okugattagatta n'ebirala bingi bye tuyinza okwogerako naye ng'ezizo ezimu ku nsonga enkulu eziviirako obubenje okututta ono gavumenti wawe esaana okuteeka amaanyi okutaasa embeera well gavumenti etukolera enguudo eteekawo abasirikale ku nguudo ndoozi ekyo ffenna tukimanyi buli kimu ekikola mpozi kyenyinza okugamba nti eyongeremu amaanyi kyenga omusomesa bwanasomesa omwana oyo nga takola bulungi omusomesa omugezi akola ki amuteekako essira nabanga omwana oyo akola ki atuuka ne banne kati ne gavumenti yaffe essira nandirowooza eriteeka ennyo ku ki kuzimba enguudo ennungi okukwasisa empisa mu baddereeva ekyo kyekisinga n'obukulu empisa mu baddereeva ne bwe banaatukuba fayini zenkanawa ng'empisa zaffe mbi ekituufu kiri nti obubenje bugenda kuba bweyongera erinnya nze Godwin Musisi eyansemesa nangamba yaŋŋamba nonga mbuze nangamba sikyakulaba kukuwa byasaba sajja kabaka nangamba ngenda kugula satifika yamutwalawo atagaba kufuna nakiside nekyemembulaba nangamba mutobolako kimemutwala atabugenda kugamba n'ensonyi zankwata namusanga twaleyo wakulu mukalina kati mulungiko ekale wadde bakineeri yali twali wakulu mukalina nengamba sigenda kudda sijja kudda namaziga gakyatuli mu maaso omukyala ali mukwano gwange nnyo oyo makanganiriza tata bakwano gwange nengamba sijja kulaganya bagamba nekibaguza
Nibaga mwami yangamba okukima sente ege sigenda kwenda kukima ki sente kukizibu ekyava mu maka ate era kubadde emitwalo 3 bweya buzibu bwalina buno badde emitwalo 3 nampagira nnyo Obuganda bingi byampagira nagamba nti bitongolero sikyakulaba sebukweyanza wa Buganda omutima wakati mu mbeera gy'olimu okubeera ng'ateera osigadde ng'okyali mugumu ng'okyali muwagizi obwakabaka bwa Buganda tekisangikasangika omuntu ali mu mbeera gy'olimu era naffe kitukanga ngera bw'ayogedde okujja ewuwo okuwanga oluwalo ng'ate oli mu mbeera ng'eyo era singa siki twaligambye nti nedda naye olw'okuba owa omutima ogwagala Buganda ogwagala Buganda okuyitimuka ensonga lwaki okoze ekyo tulowooza nti abantu bangi abali eyo abamu banoonya kyekwaso asobole okuba nti ayitira bwawe agaye nti banezisobodde okuwaluwalo olw'embeera eno bwetine bweti naye wakati mu mbeera eyo ate gwe n'okola ekitasuubirwa twagala okwebaza ate twagala okukyaawo abantu bangi balabe ku kyokoze bakagebaza emitima olina atuuka waayo. Of course. Ensonga esinga okuba nga nkulu kanjikuuli wano tuli ku ttaka lya Kabaka siwe kiri ya tatugwewaganyangako nga bwempulira ebintu munsi kikulu nnyo kyekimu ku bintu ebisinga okumpaliriza okuba nga mpaayo akasente akakatono okusiima okumusiima ya bebalimi omukulu ono ekyo kyakoze mu bufunze nnyinza okugamba nti asoomoozezza abantu bangi nnyo abalowooza nti Obwakabaka bulina akimanyi bulungi nti Kabaka ffe bugagga bwe abantu be era bwe tuba nga tetulina kye tukoze kuyimirizaawo Obwakabaka tebusobola kuyimirira nga bw'amaanyi. Kabaka tasobola kubaako byasobola kukola mu bantu be nga tetulina kye tukoze kuyimirizaawo Ggwanika era kino omwami ono kyakoze wakati mu kubeera nga yakafiirwa omukyala ate naye akyali mu bulumi obuyitirivu ennyo kubanga amagulu ogalabye accident yagamenyaamenya n'asobola okuba n'obuvumu obukwata emitwalo 3 agiweeyo. Awo nno kitegeeza nti bw'omulamu ataliiko kamogo konna kiki kyosobola okuyiga ng'okiyigira ku ono ali ku ndiri ate n'atoola n'awaayo kubanga twali bali tulowooza nti ffe twali badde tunoonya ekyetunoonya ne tukiwa omwami ono naye ate ye yatoola kati mu ssaawa eno n'awaayo. Twagala okukubiriza bannayuganda n'abantu ba Buganda okutwalira awamu nti bayigire ku mwami ono, mwami Musisi ali ku ndiri naye neyeevaamu n'akwata kyakutte si kintu kitono emitwalo 3 okugiwaayo mu ggwanika lya Buganda Ssaabasajja asobole okuba nga atuukiriza emirimu gye n'abalala musobole okuba n'emitima egiringa egyo tusobole okutwala Buganda mu maaso. Erinnya Ssaalongo Daniel Kabanda akola ng'omwami ow'omuluka Kisimbi Emituba 3 mu ggombolola eno eyawakiso mu Myuka. Omukulu ono gwe tuzze okubuuzaako oluvannyuma lw'okuyita mu bizibu ebingi ennyo akisidenti ne mukyala we okumufaako atusoomoozezza nnyo. Kiraze nti tulina okwewaayo okulaba nti tutuukiriza
emirimu gya baffe Ssaabasajja Kabaka era kusomoozebwa kwa maanyi nnyo ababadde balowooza nti abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe era abatamanyanga nti abasajja ba Kabaka be balina okuyimirizaawo ki obwakabaka y'okulaba kyekizibu obwaliwo tusaba busabi nga bwatugambye kaba tuwulidde nti wakati mu byonna ebidduka by'oku nguudo enguudo zaffe embi zisaana okulongoosebwa ebidduka byaffe ebibeera ku luguudo ebimu tebiri mu mbeera nnungi byetaaga okulaba nga bibeera nnungi twetaaga abakwasisa amateeka ku makubo nabo bongeremu amaanyi ku lw'obulungi bw'obulamu bwaffe kubanga tulabira ddala obubenje obusinga kwe biva byebyo enguudo embi abakwasisa amateeka ate naffe abavuga ebidduka ebyo okulaba nti bwe tuba tetwegendereza ebintu ebimu ebivase. Erinnya Catherine Ssenkungu Nakamya omutongole w'ekikookiro okutuusa ntuusa okwebaza obulamu mwami Musibi yamuwa Mukama bwamuwadde n'amuwonya akisidenti tuwano ng'olukiiko lwa Buganda okwebaza omwami ono awagidde Obuganda ebbanga ddene n'amanya nti ettaka lyaliko ya Ssaabasajja Kabaka n'abeera nga buli buwagizi bwonna bwe tuleeta wano abuwagira ne mu mbeera eno gy'alimu yafiirwa omukyala akisidenti embenye yali aluwa tuze mu butongole okumubuuzaako era asobodde okuwoolwa lwa mitwalo 5 kubiriza Abaganda mwenna ekintu kino kibeere ekyokulabirako eri omwami ono Godnius Akisitedi mwenna mwagiraba ku gundi ku leediyo nammwe mwagale Obuganda muleme okubeekaanya muleme okugamba nti kabaka waffe ate nga temutuukiriza nono kabaka waffe amuliko mu mutima ali mu bulumi obungi amagulu gamenyeka omukyala yafa naye situbasigadde nga tukyali wamu naye tukyatambula nga n'oluwala aluwagira nga bukimu ekifa mu Buganda akiwagira era yakubiriza nti ng'oludde amakulu agawagira byonna certificate azigula buli mwaka esaliza ssente ntono nkula ya mitwalo 2 kati aguze ya 5 bannange mbakubiriza mwena bali ku ttaka ya Ssaabasajja Kabaka mubeere nga mumanyi nti muli ku ttaka muwagire Obuganda buli kimu ekijja mukiwagire mugule certificate